kati so manyo obulamu buno okubuyitamu olina kwanga olina emikwano olina abantu abakwagala so twogeddeko nawe twetulowooza mbu ate bamanyiko kati okutusingako oba kala bamutegeera nga we tumutegeera emuwaabo mwe mubadde message Semakula omusajja ono omuntu wa kitiibwa era nga ebigambo byayogera kyemmanyi teri ayinza gamba mbu alina kyatadde ku mutwe kujja oba kuliko ekirala misa kyatugambye ebigambo bingi sandyagadde kubiddamu kamuwulire ensonga ya kati abayimbi abenjawulo ate ne moshi naye era alina ebigambo byayogedde n'atuyasindika gyasinkana mu katsi n'engeri gyagenda okuba nga tambudaabuda mu Nimrod navyo bagrenade bangi omubadde ne White Benda n'abagamba okulwala si kwe kufa katsi alina siriimu omulala alina kansa katsi alina siriimu mulimu akedde okufa so twesabire obulamu butambule kati tubalage enjogera y'abayimbi abenjawulo katsi muto wange njakiga nti muto wange ekirala wa Lugave Katamba ndaba nga kyankutteko bambi ekintu kye ennaku zino waliwo enkola embi gyesikiririzaamu abantu baselebratinga nnyo ebizibu by'abannaabwe oba okulemererwa kw'abalala ogenda okulanga omuntu awantu walemereddwa olaba abantu balinga abajaguza obujaguza edda omuntu bwe yafunanga obuzibu ng'abantu bannakuwalira wamu naye bwe kiba kyakaaba ne bamukaabira nako wadde olumu tebamanyi kiba kikaabya kimukaabya bwe kiba kyassanyu ne basanyukira wamu naye ennaku zino kikusobera okusookera ddala asooka akiteeke mu mutima gwe nti si yasoose kyakubiri amanye nti nno omuntu bw'alwala si kwe kufa abantu bangi balina ebizibu bingi nnyo abantu balina kansa omuntu bw'aba afunye obuzibu bambi tumubudeebude olumu okubudaabudaakwo kusobola okwongera omuntu okubeerawo n'okwongera okumuwa essuubi n'atafa oba n'atagenda mu kye bayita depression naye mpita ffenna bannayuganda bonna abali mu Uganda n'abatali mu Uganda n'abatali bannayuganda tuyambe omwana si kumuwa nti omuwe ssente oba okola ekyo oba okola ekyo oba yagadde osobola okumuwa naye nze mbakoola tumuyambe tumubudeebudde muweereze ka message nobukayise wonna waakokayisa ajja kalaba akimanye nti mu nsi talimu yekka si ye yekka ayina ebizibu bantu balina ebizibu si yasoose okulwala okitegedde ate kati omukisa gw'ayina nti ye walwalidde oba wategeeredde nga waliwo ku ddagala eryongerayo obulamu ng'asobola okubeerawo ebbanga ddene ekisinga obukulu kumanya bw'alina kweyisa. How do you meet MC Katz? Katz manyiwe twatandika ekintu twakitandika tuli mu ssomero nali oba yali S2 nga Katz alinga mu S1 bwe twamitinga ne ffenna twali bagondi twali ba MC. The only difference is yali MC nga nze ngattako n'okukuba kwa mulaga freestyle mpolampola yali ku kitante nali ku progressive and that's how we got to meet nasho gye naliyo nga tuzo okubalaga nga ate ye MC atuyita bwe namulaba nga akola nengamba akola bulungi kuba nze nali all round nga MC kubamu n'ebyuma nenkola kibe nabe naso nemugabo manyi tuba ne show ntera okukola shows abaana ku ssomero nga mbayita hano ku beach ne matwa ku beach ne to having a fun and stuff like that nemugabo tutera okuba ne show sobola okujja ne tukola ki ne tukola jja tugende tukole sinza kugenda n'enkola ze kanga twali abantu abala bakabi abakola so that's how we got to meet etubanga tambula fena nina meeting na tugenda kwogera ngenda we have to twogere for hours twogere whatever is happening which mwe kigera maso mbadde maze week nga bbiri nga siri nnyo active mbadde nkola ebibuuzo nkyasoma mpaka inaafuka professor mbia obako omanya kakusoka bbuwa ye mwennyini ndabe feedback ye then I can make it public sobola kubumuwera bumuwa via TV nekyesobola bumuwa via TV nti no na some judgments ndabe ku social media and stuff tuli basadis bannayuganda mwe abasanyuka balaba omuntu abeera ku TV abayeera omuntu aba ku TV abateeraga that is show business ekigisa show business gwe kyoyita okweraga oli abakola so kakati abantu abalooza nti abadde eraga nti ate biki bw'aba alina kyeyavudde n'akola confession that is him yakikoze nga ye ng'omuntu ye yayogedde mumumanyi ate bemutamanyi be baliwa okitegeera walina omuntu ali awo ng'ayinza okuba ayogera sijjukira tamanyi lunaku lwe yakoma genda kukola ki kwekebeza oba nga status ye nga ye ng'omuntu so kakati before nga bantu banasonga ngalo banamujaji nga asima biki yeraga biki tewali kweraga this is showbiz man osanga omuntu ali mu showbiz nga ayambadde bling akoze ekibyani aba akola gwe mulimu omuntu nakasowa nga oli muntu mukulu nga you sexually active oba chimini wata chimininga nawe oli mu line eyo yennyini bwetu omanyi otaje wayise oba gundi oli yayitawe good night so njaga tubeere gundi Uganda emanyikiddwa twebereremu nnyo let me tell you one thing ensi gye tutambuliramu ffena tekuliko nnyiniyo
Nalina radio just 3 days before he passed on. Naine AK-47 2 days just before he passed on. Neweatherman olunaku just before he passed on. So today osobola okubanga oli mulamu enkya n'okola ki nogwa okumokinga omuntu gwe ngolooza omokings osanyuse nnyo otadde ku Facebook ofunye smile likes and stuff like that ebina kye bikuyamba olina kwekuba mu mutima gwo n'ogamba nze nga nze nyimiridde ntya nze ng'omuntu how am I taking my life yange ngitambuza ntya nyongedde kivali ku ggwanga lyange ggwanga ndyogeddeko ki omuntu amokinga omuntu aba nze mutwalanga abulamu yeetaaga ogenda mudaira mukebera omutwe kuba tomokinga muntu yenna as simple as that. Nina engeri gyendamu ebintu nga temunabiraba namuyabira mu sayidi ndala kakati MC Kati mulaba nti yavuddeyo n'ateeka ku social media egundi nti mulwadde alina akawuka ka HIV abalala yabadde abasiba kiwaani nti aveeyo ng'omuzira bw'alabanga fire bongole omuzannyi w'akatembo ono simanyi yaani omusajja oyo omuzeeyi waliwo abantu abavuddeyo ng'abazira ng'omuntu okwogera nti nyina akawuka kiraga buzira okiwulira naye kakati olwaleero MC Kati singa ffe abamanye ebimukwatako kyeyavuddeyo n'ateeka ku social media nti alina akawuka ka siriimu tekiraga buzira ffe tumanyi nti abadde alina entalo ne banne nga banne bakutte mizayiro yakumugamba nti olina akawuka gye bakutte mu ngalo gye bagenda okukasuka ku social media ebadde egenda okuba MC Kati emusanyeewo neyeesooka nga yeesooka oyiwulira kakati ye n'abeesooka najja abagamba nti kati nina akawuka kirungi gudu abalala babadde tebamanyi nti alina akawuka ffe tubadde tukimanyi era nga n'abalabe be bamufukutula tukimanyi nti ye mizayiro gye bakutte gye bagenda omukuba emusanyeewo kakati yabeesoose n'ajanjula mu bantu nti abange nina akawuka kati olwaleero onoomuvuma ki nti olina obugulu onoomuvuma ki nti ogira kino bwe kirina kiti tewali kati kivumo kyogenda mumuvuma kyemubadde mwesunga okumuvuma yakivuddeyo n'akyasanguza mu bantu kati yasigadde ali wiina so ekyo tekimutaasa nze kyenaalibadde ndowooza nti yalibadde akola ebigasa eggwanga ate MC Kati nenkubuulirira n'okubuulirira toyina kyoyinza kukola kumalawo balabe bo ekyo bw'oba okijjawo bagenda kuyiiya ekirala so nze nkiraba nga tekirina makulu okuvaayo n'ayogera oba teyaliyogedde oba ayogere tekirina makulu.